Wow, I look so gorgeous, and this gorgeous face is taking you to the Met Gala 2025. Abafe omanye kigambo Met Gala kyekitegeza. Met Gala mukolo ogutegekebwa buli mwaka atengera ekigendera mu kutegeka ogwo mukolo babeera basonda sente ezokubeera nga tebateeka mu museum eya Costumes Institute wali eri mu New York, USA. Theme eya 2025 basazeewo nti theme yaabwe egenda kubeera super fine tailored for you. Era nga the guests were interpreting the outfits for men. Babadde bagezako beera nga ba celebrating outfits ezili tailored nga bazi interpreting mu ngeri ey'abasajja. Abasinga bonna bye bambadde ogenda kubolaba nga byefaanaganyizamuko amakooti n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Awo wenyini nga sinnababeera nga ate nkutwala mu Met Gala eza 2025 ngenda kusooka nkulage ku bakabi baffe wano mu Uganda abasinze okwambala over the previous weeks. Katulabe. Mubaffe abawano abakyasinze obeera nga tebambala over the previous weeks ngenda tandika n'omukyala Ankansime. Ono fenna tumumanyi nti comedian era nga we yali launchinga the Ankansime Comedy Grill 2025 yafulumira ddala nga bw'omulaba. Yayambala outfit ye eno eya red era nga yaliko a big overall jacket nga bw'ogiraba yateekako feathers ku mukono olw'ensonga nti ate mu kulaba okukwe n'embirowoozo bye yalowooza nti agenda bba akusigira ekifaananyi lwaki yateekako ekigambo grill ku comedy gy'agenda obeera nga ate azanya. Enviiri ze bazimukolako by Malaika ate nga location gye bashootingirako bali ku Kampala Sheraton. Ziwa hair care ye yazikola, ka makeup Sheila makeup ye yakakola ate ne bamudesigning okubeera nga ate afulumira ddala bw'atyo. Bw'otunuulira eyo outfit kye nasinga obeera nga ate njagalako z'enviiri. We are tired of the wigs, we are tired of the extensions. I love the fact nti Ankansime you're taking a big step n'ateekamu ebintu ebyenjawulo nga wolaba those beautiful flowers n'ateekamu grapes n'ebintu ebirala. Ku number 2, our very own the beautiful Diana Navatanzi for her birthday shoot. Yayambala this beautiful gorgeous dress. Era nga ekiteteeyi kino abakikola bali babayita Lydian Achabachi clothing be bakikola. Ka makeup akalungi rose faces ye yakakola. Ate nga accessories yazijja ku Tanzitic. Enviiri zino zaaleyingibwa by Mbajja Ashon. Bw'otunuulira outfit eno eya Diana Navatanzi olabira ddala nga she was giving a goddess vibes. Edanga, I love the fact that yateekako these asymmetrical cutouts mu kiwato ne ku bibegabega. It was a very beautiful gorgeous red dress in a mermaid film. Najja n'ateerako these beautiful crystals of silver. Ne wano mu bulago we had a touch of silver and also n'akimala ne silver accessories. Ku number 3, the beautiful Maureen Anatomy. Era ngono yabadde ayambadde white. I love the fact nti yayambala color eyamujjayo bulungi ne complimenting ne skin ye. When we look at this outfit eyakolebwa Lilian Achabachi clothing, I love the fact nti mu kiwato bateekako draping ono nga kirira najjayo bulungi omubiri gwa Maureen Anatomy. Talking about this beautiful mermaid dress, kwaliko crystals eza silver era ne bajja ne bateekako ne hood ku mutwe okusobola okugiwa that angelic feel. Abo bwe bannayuganda bakyasinze obeera nga tebambala over the previous week. Awo wenyini katusale nkutwale mu Met Gala 2025 tulabe ate bano bo bayambadde batya.
along tutandise ne the beautiful Rihanna Bad Girl Riri edanga ku Met Gala 2025 oko kwenyini kwe yatwanjulidde otugamba nti ate ali lubuto asubira omwana owokusatu ne bawe ASAP Rocky nga tuze ku outfit eya Bad Girl Riri je yayambadde it was a 3-piece set nga bogendo beranga te ojiraba awo ku screen yo. Talking about Rihanna's outfit, yayambadde ka cropped jacket kolaba obulungi nnyo kabadde mu color eya black era mu bulago natekako a red polka dot tie nga bwogiraba tebakomyeko kokka bamuteleddeko ne silver crystals on the both sides natekako wide cape nga bwogiraba ku mutwe gwe wano wansi ne batekako pinstriped corset mu kiwato nalaga bulungi nnyo ka baby bump ke tebakomyeko ne mabega ku kiteteyi ne basiba emikono eja coach eno kusobera ddala okujjayo theme ey'olunaku lwe babadde bawadde Met Gala 2025. Number 2, film actress Zendaya. The beautiful, gorgeous Zendaya yayambadde outfit ye eya white. Ekisinga beranga tekinjagaza Zendaya fena tukimanyi mu fashion industry nti Zendaya ye muntu agenda okurokinga buli outfit jogenda okumuwa. Ogenda kumuwa ekiteteeyi akyambale bulungi, omuwe by'abasajja ayambale bulungi, omuwe streetwear afulumire ddala ng'alabikira ddala bulungi. Kakati no outfit eno eya Zendaya yakoleddwa Louis Vuitton beba mukoledde outfit eno era nga kwabaddeko a suit kwabaddeko hat and then ne jewelry gwe yakozesezza obeera nga te alabikira ddala bulungi. For the suit bamuwadde a pristine white era nga it was a tailored ensemble okujjayo elegance for the Met Gala. Natekako ekofiira yabadde agimachinga bulungi nnyo ne kala eyabadde mu outfit ye and then najja natekako jewelries ez'enjawulo okwabadde rings ku mikono ne a simple earrings. Wetwogera ku njala yataddeko extra long manicured maroon nails nezigattako ka pop of color okwawukanako ku white yenna eyabadde mubutikidde. On her hair, making her pop out as that true African Nigerian superstar. Now chinasizo beranga tenjagala ku outfit eya terms ne look yonna okutwalize wamu kwe kuba nti yakipinze makeup we ngali intact ngalabikira ddala bulungi nnyo ate ngali natural. Tubera tusaze atenga tugeze ku the forever handsome Keith Powers. Now wetwogera kuba Gen-Z abasingo beranga te bategera fashion so aberanga te Keith Powers tumubusa amaso. Keith Powers muzanyi wa film eranga for the Met Gala 2025 yasazo najira mweno outfit enungi eyamutuddeko okukamala. Now yayambadde this cropped black jacket je yataddeko accessories eza silver ate najja munda nateramu esati eya black and white eyabadde pin striped naterako wide legged high waisted grey pants wansawo mu bulago najja naterako ettayi eya polka dots in black and white. Byamulabisiza nga alabika mu ngeri eri youthful nga tagezezzaako nnyo kwekuza nnyo nga sigadde mu ba Gen-Z buddies naye ng'ate alabikira ddala bulungi. Well done Keith Powers.
Now tuba tusaze atenga tutuse ku the handsome Lewis Hamilton. Now that's how a person shows up for Met Gala 2025. Wotunuira look eya Hamilton yageze nateka ko ivory suit eya mufitize to perfection natela ko cropped jackets. Simanyi lwaki abantu abasinga abasajja bayambadde cropped jackets for this Met Gala 2025. Guyinza okuba nga tegwe omulembe oguliko nawe ali ku BBS Terefayina wobanga toli mwami oyagala standing out funa ka cropped jacket ko okatuleko bulonje. Ate yageze natela ko high waisted trousers with a tuxedo nagenda nagata ko white bow ties mu bulago. Now wotwogela ku look eya Hamilton, me specifically ekyasizo beera nga tekinkolera ku outfit eno kwe kuba nti yapayinze attention to the details. Botunulira emikono eja Hamilton olabira ddala omuntu eyataddemu obudde n'ayambala accessories ezabadde zimalira ddala. Bw'otunuulira outfit yeno ogiraba ng'erina beaded work eyabadde aserengeta wansi. Kwegamba ng'olugoye ne lulagira ddala nti omuntu ono yataddemu obudde bungi nnyo okusobola nga ate alabikira ddala bulungi. Now that's how you show up for Met Gala 2025. Thank you, Hamilton. Now the melanin queen Lupita Nyong'o yasazeewo n'ayambala baby blue outfit for the Met Gala 2025. Bw'otunuulira outfit eno eya Lupita Nyong'o ekyasaze obeera nga tekinkolera kwe kugattako cape ku bibegabega ate n'atuuzako enkofiira yabadde teri wide olw'ensonga nti abasinga bataddeko wide capes babadde tebalina nnyo a lot going on with their outfit nga Zendaya anomela yataddeko cape ya Zendaya yataddeko cape eyabadde wide waggulu ne Rihanna yataddeko cape ngeri wide naye ate ekituuka ku Lupita Nyong'o teyataddeko cap eyabadde wide olw'ensonga nti outfit ye yabadde already erina a lot going on below. Now specifically ekyasoze obeera nga tekinkolera ku outfit eya Lupita kwe kuba nti ate yatintinze eyeballs ze n'aziteekako sequins eza blue and silver n'alabikira ddala nga sparkling. Remember already ayina the black melanin ate n'alonda baby blue color eyamutuddeko obulungi n'ejjayo melanin we kwegamba n'afulumira ddala nga alabikira ddala nga beauty goddess. Jenna Ortega ngono movie actress era nga tujja kujjukira nti y'omu ku abo abakulemberamu mu kuzannya movie eya Wednesday. Munnange Jenna Ortega yambaziddwa Balmain era nga bwe bamukoledde custom made address gye yalabikiddemu obulungi ennyo ku Met Gala 2025. Bwenjogera ku dress oyinza olowooza bakozesezza material egonda nedda mukwano. Jenna Ortega baagasse ruler ku ruler ate nga bakozesa ruler ezabadde metallic era nga bw'ogiraba yalabise nga liso delicate ku red carpet era nga bw'omutunuulira babadde bamusitula na busituzi okutujjukiza Tyler kuba ne Tyler ku Met Gala ya 2025 bali bamusitula ddala ku ddala olw'ensonga nti outfit ye yali eri so delicate. Kati munnange eno ne Jenna Ortega yasazeewo ne bamukolera outfit eya ruler eziri metallic nga bw'omulaba. Actress Keke Palmer ono yazze ayambadde outfit ye eyabadde mu color eya white era nga bakoze halter neckline waggulu okwabadde crystals eza silver okusobola okumuwa that pop of shine. Kakati no bw'otunuulira Keke Palmer outfit ye eno yabadde erina front opening emaaso era nga etusoboseza okushowcasinga tailored black pants underneath era nga gown eno yabadde erina omubiri oguzutowa oguwererako ddala nnyo. Bw'otunuulira Keke Palmer yakozesezza accessories nga black peto heels ze yayambadde wansawo n'ateerako a feathered headpiece ku mutwe okusobola okutuwa a touch of elegance. Crossing off to the gorgeous Tayana Taylor era ngono yayambadde colors bbiri okwabadde burgundy and black. Outfit ye yalabise nga erina pieces ez'enjawulo olw'ensonga nti yabadde ne pinstriped black
trench coat gye yateereddeko munda ka bus coat akabadde mu kala eya burgundy. Now talking about accessories, teyana yasinze kozesa accessories ezabadde mu silver era nga kwe kwabadde chains eyasibye mu bulago ne mwano mu bulago basobodde obeera nga te bamuteekako silver accessories ate ne mu kiwato ne bagattako chains ezabadde mu silver. Bw'otunuulira ku mutwe teyana yasibye drag eyabadde mu kala eya burgundy n'atuuzako n'enkofiira mu kala yemu eya burgundy. Away from the outfits, waliyo ba celebrities abenjawulo abalese accessories ezabadde so unexpected nga twali tetusuubira kulaba bintu ng'ebyo nga biri ku red carpet eya Met Gala 2025. Starting off strong, ngenatandika ne Spike Lee yazze ayambadde a Knicks hat. Can you imagine a Knicks hat on a Met Gala? Oyo nga tumuvuddeko twina Andre era nga Andre yazze ne 3000 piano ku mugongo nga jetisse ku mugongo. Who would expect that? Ate we tudda ku side ey'abakyala munnange Janelle Monáe yazze ayambadde Monaco ku liiso. Abatamanyi Monaco in most cases esangibwa mu physics laboratories abantu abenjawulo babeera bazikozesa okuba nga ate basomerako obudde. Munnange Janelle Monáe yazze agitadde ku liiso ku red carpet eya Met Gala 2025. Nga tukyali ku bakyala munnange Whitney Picks yazze ne nail art ku njala. Bwe twogera ku njala ne twogera ku nail art tuba tusuubira obuntu obuli simple nga bwe banakubako akamuli nga bwe banakuteerako stones eziri mu silver oba gold. Munnange Whitney yazze ataddeko cigarette. Can you imagine? Cigarette enamba gye bawanze mu rarare najja nga te ayambalidde ddala nga ba goddess abamalayo. Obadde bulabi mulungi atambudde nange okuviira ddala eri yonna gye twatandikidde. Kansuubire nti ate ofunyeemu ekyokuyiga osanga oli awo ofunyeemu ka idea ko akagenda obeera nga ateeka kuyamba okugatta ku outfit yo ey'enjawulo. These days abantu tebakyambala bintu biri normal biri so plain. So obanga ate olina birthday yo ng'enaatera okusembera kansuubire nti ate olina ka idea kokopyeko. Wobanga ate oli mugole kansuubire nti ate ekiteeteeyi kyo olina engeri gy'ofunyeemu idea so obeera nga ate okikyusa obeere nga ate weekuumira ku mutindo. Tusinkane olwokutaano olulala ssaawa 2 ez'ekiro. Program omutindo nange Queen Faima.